Banji we bali babaddewo nga boogera ebiwanvu boogera ebikikinike boogera ebinene ku mmotoka ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga boogera bino na biri nga boogera biri na biri bebamanyi ne batamanyi naye nno olwaleero bakkiriza ne bakakasa nti nno babadde boogera mu butamanya babadde boogera bwino omukyamu mu kifo ekikyamu era kati bakkiriza kino Kyagulanyi mulalamu tebakyamusobola bamulese bagamba omuleke kubanga ono omwana buno gwalina mungi ate n'amagezi galina mangi ffenna tugasa omugoteko n'atusuula eri tukyamusobola tumwesonyiwe aso tulabe akatambi kano ne President abasajja tubakubye nnyo kubanga babadde bafuna ekyokwekwasa buli lwe babeera ku TV nga bafuna ekyokwekwasa niba ku luno bagenda kuyiiya ekyokwekwasa kati n'abasinga temwategedde bino bintu gye byavudde kambanyumize gye byavudde mutegere bulungi n'ekinyusi nkusaba vidiyo yange eno giwulirize bulungi ne mu maaso kulasiti ya vidiyo eno nja kuterayo abasajja bonna babadde bonna nga bakola statement emu ya motoka eya President ya Bulletproof. Olunaku lw'ejjo twabadde ku balometa Kasameme ekiro nina vidiyo gye nakoze muganda ngono bwe yasinzidde okukomentinga bw'ati kubanga nawulidde obusungu bwabadde bw'amaanyi nnyo ku puroguramu eyo. Naye bonna ababaka bonna abana ababadde bali mu kukuba ekibiina kya National Unity Platform ne President waffe buli obwedda atandika ng'akola statement ya motoka nti Bobi Wine akolera gavumenti Mune Museveni ye yavaayo n'agamba nti akiriyalinze omusolo mbwe motoka ne bakola ki ne bagimuwa mbwe era Bobi Wine akolera Museveni lwansonga lwaki yamuwa emmotoka ya Bulletproof. Waiswa n'abagamba nti emmotoka yayingira mu ggwanga Uganda ng'eyingiridde mu mannya ga Muganda n'etuuka wano ne bagikyusa amannya bwe bagikyusa okugiwa Kyagulanyi Museveni ne bavaayo ne bagikwata. Kati abantu abo ekyo kyabadde kyafuuka kyakwekwasa nti era emmotoka ya Bulletproof Bobi Wine akolera Museveni bavudde ku topiki z'okwogera Mpuuga obwedda bawolereza Mpuuga kushegera naye nga bali mu kukuba Bobi Wine beekwasa emmotoka beekwasa nti akolera NRM. Omukulembeze kyabakoze olunaku lwaleero abawadde ebipapula byonna ebiraga nti emmotoka yayingira teri mu mannya ga Museveni. Museveni talina kye yakola buli kimu kagubeera omusolo. Bobi Wine emmotoka yagenda otuuka mu ggwanga Uganda ng'olwedde buli kimu kirikiriya. Kati oba n'obubuloga bwa NRM muba bugenda kwogera ki? Naye omukulembeze waffe nabagamba mukulembeze mugezi nnyo singa yavaayo dda ebipapula n'abisa amawulire singa yavaayo dda naye olw'okuba nti balaba nti mu situation ya Mpuuga bwe balina okwekwasiza kubanga balina teeke kati gye bali okuzannya nti Mpuuga tuli okumulwana olw'okuba mbu alina engeri gy'abadde mbu alina kyatugaseeko mbu ensonga lwaki mbu twagala kumuggyawo. Nedda si bwe kiri tukkirize tugale Mpuuga alina omusango gw'omubi gwe yakoze naye bo tebaagala kukkiriza musango ogwo. Naye omukulembeze abakubye omugga ebipapula biibye waggulu namwe mubyesomereko. Oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abeera n'obujulizi ku buli nsonga ku buli ky'omuweetaaga. Tewali lutalo lwayingiramu nga talina bujulizi bwalwo era agenda okuvaayo okuyingira mu lutalo bwe pala wakati
abalina obujulizi obukwata ku buli nsonga nga tulina bwogenda kusinziira omukube na story yo na propaganda yo akuba buli kimu aba kiina nakiriya kati nga tolina gwe ojja kutandika era bangi bagezaako ne bewaana hawo yo tumumaze tugenda mukubisa abcd n'abatunuulira n'agamba banno bano ngenda kukola ki abajja ne bamala obudde ne bakola kino ne bakola kiri ne bayomba kino ne bayomba kiri abafuba okulaba nno bakuba omukulembeze Kyagulanyi naye avayo at last n'omuggo ogugumu nakuba pwa bonna ne baddayo ne basiika nagamba lekooti ono tetumusobole ono muzibu tuba tumanyi ajja kuba mwangu naye si mwangu katumwesonyiwe era bangi bebaawanga okubeerawo okukola ebikyamu President Kyagulanyi okumuvoola naye kati nabo bagenda bakakasa nti no President Kyagulanyi ate mulala tasoboka toyinza kumala gamwogerayogeraku bwotyo watali nsonga n'emu yasimba wabula nga gwewayiza buwayiza biboozibozi byo kuba oyagala kufunira ku vaibu n'okwongera okubaako gwe omu ng'omuntu byotambuza kati natusooke tuwulizemu wano ebigambo bino nabyo bikulu mu struggle yaffe eno gye tulimu era nga n'okugattako kikulu okutegeerera ddala nti Bobi Wine ekkulu kati eri amazima n'obulamu bwe tugamba ensangi zino kubanga byatulazeeko byeyogerera. Kati leero njagala bannyonnyola mwabalwana ne Bobi Wine mwabavuma Bobi Wine mugenda kukakasa buli anaamwerijjamu agenda kuwulira nga terina gwalwanaganye naye nga tabazeemu Kyagulanyi gwe muliko aliko empewo za Buganda zinoonyeza omuntu nezimwambala zayambala Kyagulanyi zimubanja ekintu kimu kufuuka mukulembeze wa ggwanga lino Uganda atereze n'ebyasooba mu Buganda ne Uganda. Okumanya ekintu kino kyaddala omuzeeyo yayogera bituufu bwe tuyita Nakaseke waliwo ekizimbe kijjudde obuwangwa Nakaseke awo tebaziikibwa teboogerebwako ebyanyega buli omu asirisi kakati ezo empewo tezijja kusirika busirisi ezo empewo zirina kyeziragira Kyagulanyi kyova olaba mulwanagana n'ekintu kyemutategeera ate ffe kyetulaba mwenga mulina amaaso naye nga temulaba mukeera kuvuma mwewuunya lwaki ebintu tebiyimirira okuva akalulu lwe katandika paka we tuli olwaleero terikyali kikendeddemu amaanyi geeyongera bweyongezi wabula abantu mwetomera bwetomezi buli omu atomera munne mukitegedde lwa butategeera akati njagala okubagamba bino muli mu kuyigga mpologoma wabula muli mu kuyigga ekintu kyemutategeera wabula agenda bakozesa ensobi nga bw'abagamba nti bangi bakyalekulira bangi bakyafa bangi akatengo kakyabakuba bingi nnyo byayogera abiraba ayina ekibimulaga mutemulaba genda otunuulire buli eyamulyamu olwo nekyeyafuna bweba motoka yafa ziri mu galagi buca pulezidenti ageta advisor emmotoka yo eri mu galagi yafa yakulemerayo bajero bitamu naye akimanyi n'abalala genda onoonya asibaaga kato baagala namukubira ku kyalo ewaabwe naye wesenyange oyo muyayi Mathias Mpuuga ebyama bivuddeyo ng'omaze okukola ensobi Mathias Mpuuga olina akabiina akawola ssente e Masaka okutta ebintu by'abantu e Masaka eyo mutuyambe mu comment section mutubuulire Mpuuga oyo ekyomuka omusajja ye bamukwata naye n'abatuuze bakimanyi ebizibu ebyo abiina lwakuba mumula abantu mu makooti fe bwetwogeranga mugamba njaga kakati bwebanga njaga katukinywe twongere okubagamba ebintu wabula emitwe gibalume nga temwina na kyakutukola mwalowooza nti bwe munaakwata abantu ne mubasiba
bakulagana nabo ne mu ttiimu y'omupiira muba musaabu babatereka wali ne bagamba ono bw'atabaawo ono ajja kusamba mukaaga kati bangi mumulowooza lwaki tukyayogera nga tetubatira twogera nga tubiraba ate nga byetwogera bya mazima kati gwawulira omubi nga mbyogedde genda wedde gwekuuma enjaga kitegedde okunvuma kinyamba nnyo n'okuba nti ompadde obudde n'ontunulako n'owuliriza byenjogedde then n'owandiika ne komenti gwe nga tulaba nti ng'omambuzi gwangumu ndowooza ekiri ku ground wansi president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulala si oli bali abamwe be mwali mumanyi ab'omulembe guli ono Godicent aliko amaanyi ag'enjawulo nabagamba nti Kyagulanyi waaliko musambwa oba aliko mwoyo mutuukirivu naye aliko amaanyi ag'enjawulo agali special ku ye ebintu byakola biri supernatural biri waggulu nnyo byamutendera mulala nnyo asibye ebiri mbadde mumanyi amba mulowooza kino naye ate ng'ali kiri ati nno olwekyo abalina babadde badongwa n'emmotoka ya Kyagulanyi nga tebalina bujulizi abalazeeko nabakakasa bonna n'abazinga n'abateeka mu kkoona limu n'abasirisiza wali n'abagaati olwawo n'omwaddamu okwogera tewali n'omwaddamu okunyiga ekigambo n'ekimu kati nno gwaita Kyagulanyi Ssentamu omwerijjako ng'awera ate obanga towera muganda wange wandibadde obireka kubanga ajja kukubisa pressure za bwereere abangi baagadde okumuvoola abangi baagadde okumulimbirira okumuteekako ebikikinike naye balemeddwa. Eno enkola ya Kyagulanyi bagiyita no evidence no right to speak. Bano abasajja edda nga bataata baffe batulebesa okulaba zi TV nga baze kulaba bano abasajja nga bwe boogera ebyamakulu ennyo ku zi TV kumbe baffe babbi baali banyagulula ggwanga. Tukubuuza ssente ze wabbye 5 ate munaye Kabaka temumutaddeemu kitiibwa. Kabaka wa Buganda temumutaddeemu kitiibwa. Munaye wabbye ssente twagala ssente ezo. Munange ate no kankubulye Bobi Wine oyo yaleese famire nnyo mu gavumenti ye. Munaye twagala ssente ze wabbye ate munaye ffe ab'e Masaka nti ffe tuli Baganda. Munaye twagala ssente ze wabbye nanti Bobi Wine oyo gola ate yasasula musolo ngaki. Munaye twagala ssente ze wabbye munange ate Bobi Wine oyo gola akolera Museveni. Munaye twagala ssente ze wabbye munange Kambabuli ate nze ndi wa kitiibwa. Twagala ssente ze wabbye ssebo munange ate nze Kambabulire ndi wa kitalo ndi Muganda ate ndi Mukatuliki. Mmwe Buganda yammwe eti wabweru w'Abannayuganda. Buganda yammwe wabweru w'Abannayuganda. Okugamba okuzza ssente zaffe mbw ate Kabaka temumusaddeemu kitiibwa. People power si ya Bwakabaka banange mutandike okubyawula mututamye obufere gye mwekweka. Mugambye Kabaka mugambye awo oba oli mukuvoola Kabaka wogamba ku mpuuga ogamba mpuuga nti mubbi Muganda nanti awo kati ogambye Kabaka ogambye Katikkiro. Gwe tukooye ababbi tugenda kwera buli kakica abakadde bonna abavubuka batuula mu nkiiko ono obuzeeyi gye bujja muwagale embooko tutandike okuba abantu obubi na bumyuke. Muwagale embooko tutandike okuba abantu obubi na bumyuke mukakwate mukavundike mu bukooto mukakube. Yes nanti mugenda gangu baba n'abakuumi naye mumukubireko omukuumi emiko. Abaana banyiivu ku nsonga gye baliko nga tebazanyiramu. President Kyagulanyi Ssentamu ye abana obujulizi bwe eva abana ebibye yayita nabyo era kyobulaba kati abasanyalaze bonna basanyaladde babadde bangi gulupu nga nnene bweti nange wana Mathias Mpuuga nsamba bwe mwa Bobi Wine oyo naye Museveni yamuwa emmotoka oyo naye Museveni yamusonyiwa omusolo naye nga tebalina bujulizi nga biri baseless boogera. President n'abayo n'abalaga nti mwogera mwenna bya kitumbuwaavu emmotoka okujja mu ggwanga Uganda yagira mu mannya ga muntu mulala.
yatuuka olyonkebwa transfer osasula buli kimu okugiwako buli kimu nga olina okukisasula n'ekiwaayo yatuuka n'ekyusibwa neetikibwa mu manya ga Kyagulanyi olwo gino Museveni n'alyoka asituka ng'afa n'agamba bannaye nfudde nze omwana ndese emmotoka gyewalese nga nkambwe nnyo sisobola nagigula nze kati gino Museveni okutya okungi kati ninze kulaba ddala ngambe abasajja mwe okutya okungi gino Museveni n'asaba emmotoka ewambibwe naye ekisinga okuluma ze media z'e Uganda buli lukya bwe lukedde zibadde zikyaza abantu abo abali anti Bobi Wine ng'abanyumirwa nnyo okubakyaza ku media zaabwe ngire bagamba Museveni yawa Bobi Wine emmotoka yamusasulira omusolo nga bakumamu Bobi Wine emmotoka bamuwambe bamusasulira omusolo nga bakikumamu bakipayipinga atwala President bw'ajjayo obujulizi n'akuba ku mmeeza kitamuli musajja Museveni n'emu tewali wa media noma bagenda kukidisikasinga wadde tekikola amawulire bagenda kukyogerako bagenda kukirebalama sooka obulire wano Kyagulanyi Ssentamu yasetinga agenda ku mainstream mpozi ate ne ku social media ebigambo bingi bizze byogerwa conspiracies nyingi ezibadde ku mmotoka y'Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'asirika kubanga babadde batera obitambuza bonna tewali abadde mu kalibaye nga tasobola muliplayinga n'abaleka n'asirika omanyi bw'oba ng'oyogera amazima teweetaaga kunnyonnyola nnyo bw'oba oyogera amazima teweetaaga gajjukira kubanga n'enkya gojja okwogera n'asirika until when we wafuddeyo abeefula ate bo bategeera nnyo nga batandise era okutambuza obulimba ne propaganda abadde atambulira kugula twitewe nga member of parliament mpozi n'emmotoka ye teyabakayanyiza teyayogedde ekintu kyonna n'abiteeka ku mutimbagano gwe kati ninze kulaba double standard ali mu media houses za Uganda mugenda komawo mukyaza abantu be bamu mubabuuze ku bigambo ebize byogerwa nti bikwatagana na bino then ani yali alimbaani awe ninza okulaba kubanga ekizibu kye tulina today tulina abamawulire nabo kati abakitinganga babuloga don't make research kati ninze kulaba ddala ngambe abasajja mmwe mugenda komyawo abantu abo bennyini mubabuuze ku nsonga zino nti bulijjo bye mwogera bituufu oba bikyamu remember eriyo omuntu areceiving information at first place kati omufiiriza information eri baseless tofunye information eri thara kati ofunye eri thara obakomyawo baddemu bakiryalinga ensi ne society nti bye twasooka okwogera bwali bulimba temujja kikola olw'ensonga obulimba okuwaayiriza okwongera n'okulwanyisa abantu with malice kati be baana baliwo naddala mu bantu bonna abeekweseza ku gavumenti omuli media houses omuli bannabyabufuzi na bonna abakongojja mwami Museveni kati ninze kulaba ab'amawulire munaakomyawo abantu ababadde nga boogera nti emmotoka Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamuwampe n'abadde bagamu yafuna milioni 307 mubakomyawo kyetulinza okulaba bwe mbanga nammwe temukolera Museveni bwe mbanga ddala musaavinga inafe yawe Uganda ne ebitongole by'amawulire bya Uganda bo bafa kuba Kyagulanyi omulimu ogubasasuza era batumbula nnyo ebibooziboozi ebitalina makulu ebitalina baseless ebitalina bujulizi ku President Kyagulanyi naye amazima bwe gavaayo ne geeyoleka nga bonna basirika babikkako naye kyoba omanya nti President Kyagulanyi agenda seeta w'amawulire ge Uganda abo bataliwo amawulire temubaamu mawulire bwakomawo bagamba kati kandewo kyenteekawo n'abawo kyateekawo amawulire ago n'agatambulira nga gabeerera kale tuyanziza President olw'ekyo okuba nti ate okikola okuyamba eggwangalo okuyamba ensi yaffe Uganda kati emmotoka ya President Kyagulanyi obujulizi nga buvuddeyo buyitirivu bwe butyo bano batusuubire kati bagenda kweddako boogera amazima banaye omusajja emmotoka tebagimusasuliranga musolo wabula yagigulira kubanga agisobola era byonna ebyakolwa kibi nnyo era eggwanga yaffe Uganda naye nga tumanye nti okutereeza Uganda okutereeza eggwanga lino okutupeereza ensi ennungi tulina kulwana tulina kwekemba tulina kufuba nze naawe tulina okumanya nti eggwanga yaffe
tukola bwe tukola abashigatta ku Uganda kujinunula okugifulensi eyesimisa. Mbagala nnyo mwena abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda asaba bankumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo batayi mweraba.